Akasana kase nga bwe kakuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'okumakya wabula ate oluvannyuma ebitundu ebimu bibadde n'enkuba. Eno alipota Embeera y'obudde wano ku Bukedde TV, omwanjuzi nze Agnes Nalukwago. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitalimu era nga Namulonge weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ibadde ne millimeters 17 n'obutundutundu 6, Olwojjinja millimeters 4 n'obutundutundu 6 so nga ate Kasese millimeters 2 n'obutundutundu 9. Kino kiviiridde ku mukubi gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwe kakuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko eyo mu ggulu ssaako ne mu nnyanja Nalubaale tusuubira okuba n'enkuba. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya yadde nga ate enaatonya mu bukiikakkono ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukira ddala ku degrees 27 eyo mu kibuga ekikulu Kampala ssaako ne mu kitugumu wabula ate mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutukira ddala ku degrees 24. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi, Dubai ne New York tubisuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu wabula ate mu Paris tusuubira enkuba okutonya nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 19. Ebyo bwe tusobodde okufinayo okuva mu kiwango ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku Embeera y'obudde sigala nga yeekuumira ku Bukedde TV, nze Agnes Nalukwago, weeraba.